Omulungi ali ku mukutu gwaffe nkwaniriza webale byonna byokola webale kutugoberera nga bulijjo nze Simon Muyanga Lutaya okutuusaako ebipya ebyekusifu byolaba ne byotalaba byowula ne byotawulira. Olwaleero ndi wa mukisa okwogera ku zimu ku nsonga ezisumbuwa abavubuka era ezimu ku nsonga zino ne mukwano gwaffe tugenda okunyumya naye ziyinza okuba nga ziri zimu ku bikusumbuwa. Nina mukulu Minjo Peter, Executive Director owa Jinja Recovery Center. Leero mpula muziyita rehab. Nga njagala kumanya ne Minjo leero kiki ekibeera mu rehab? Bakola ki? Kiki ekiriyo? Nandagwo ddala mulimu gulyawo nti omuntu abeera ng'omulimu gwe kukeera kulinda bantu bayiseeko nga alien skin bwaga nti twayiseeko dda n'abayiseeko edda nabo tubateerewo ssente nti bateekwa kukola. Si bonsanyusa okulaba eradde muliyo mutya mirimu mugyebale. What is a rehabilitation center? Bwaga nti ndi mu rehab aba ategeeza ki? Yes, neyanziza mukulu Simon okutukyazaako wano olwaleero. Muntu bw'agamba rehab, rehab libeera ddwaliro eri abantu abalina obuzibu ku mitwe. Yesebo. Kubanga omuntu gwe tutwala nti alina obuzibu ku mutwe aba afunyeemu embeera nga tasobola kukola mirimu mu mbeera ya bulijjo. Okugeza omuntu bw'abanga mulwadde ng'alina embiro tosobola kumuggalira mu luumu nga temulimu kayumba katyamirwamu. Kyekimu n'omuntu ng'alina obulwadde obw'omutwe tosobola kumuleka ng'ataayaaya. Kubanga omutwe tegukola kyakwata akikozesa mu ngeri ya opposite bwe kiri. So mu bufunze tugamba nti physical health is as important as mental health. So mental health is as important as physical health. Yes, sir. Omubiri guyinza okuba omulamu ng'omutwe guliko sooti. Badda sagala tukiyite sooti emitwe gisootiize oba abalalu. That's what we tubayita. No, it's like oba oli mu kulinyirira eddembe ly'omuntu ng'ogamba omuntu mulalu kyasootinze. Yes. Abeera mulwadde ng'omuntu omulala yenna. Mulwadde wa mutwe. Kiringa bona agenda okulaba omuntu ku ddwaliro emengo emulago tosobola gamba oli mulwadde wa kino. Ffenna bwe tugenda okulaba malwaliro basigala balwadde. So Jinja gw'okutandika Jinja Recovery Center. Yes, sir. Jinja alina abalwadde b'emitwe nga bangi. Well, sijja kwetololera nnyo ku Jinja as a whole naye Uganda. Uganda tulina statistics ezafuluma mu 2023 mu October nga batugamba nti milioni 14 mu Bannayuganda ffenna abali muno tulina obulwadde obw'emitwe. Tuli 45 million people mu Uganda. Yes. Obukadde 14 balina obulwadde bw'emitwe. Kitegeeza ki? Nti mu bantu milioni 14 abantu abasinga balina obulwadde bwe tuyita obwa depression. Obulwadde bw'emitwe nabwo bulimu ebika. Okay, I want to understand. Waliyo abalina obulwadde bwa depression. Depression kyeki? Okwennyamira buli kadde. Omuntu ali awo tali happy. Kwekubagiza. Beba olina asirikana nga bikiseera alabanga
atalina mugaso talina asuubi lwaki aliwo talina kigendererwa lwaki agenda ku ssomero okusoma talina nsonga lwaki alibadde alabirira mukyala we waka talina nsonga emutwala mu church kusinza oba muzigiti n'abeera awo nga buli kimu takirabamu mugaso bwekiri bwe bulwadde bwe muyita depression buva ku ki nga yennyamira ndoba nkiranga nga teweefiiringa oli awo teweewulirawo teweerabamu mugaso teweerabamu value. So factors nyingi esookera ddala kati eri current abantu balina obuzibu mu relationship zaabwe. We can call it romantic relationship. Ng'omuntu ali awo ali mu kudatinga naye ng'omuntu gwa datinga tamuwa budde ate ono yeewaddeyo yenna. Vayo naawe. That also is a problem. Yes. Really? Kubanga kiridinga n'omuntu okomitinga suicide. Kubanga bwe tutunuulira ku factors ezisinga oba ezireetera abantu okomitinga suicide, depression ekwata namba emu. Okuggwamu essuubi. Yes. Okay, kati sooke tugende nga kati mbitegedde. Kati sooke tugende obadde omenye depression kati sooka omumalireyo then tudde ku causes. Tulina stress. Stress enjawulo eruwa ne depression. Stress depression ebeerawo ebbanga ddene. Kati stress it takes time, it takes a short period of time. Kankuwa example b'ekyokulabirako nti gye buvuddeku katono tubadde mu kuzaayo baana ku ssomero ng'omuntu ali stressed mu weeks 2 zokka. Okay. Ninamu ka stress ka school fees bwe kiri. The depression is slightly longer. Yes. Embeera eba ekuluddeko. Bwe kiri. Kundi leero takyeyagala bulungi. Ennaku zo takyasanyuka bulungi. Okay. Kubanga ne depression omuntu asobola okulwala n'agenda paka mu koma. Nga lwaddeko ennyamira. Yesebo. Basobola n'okumutwala emulago ne bacekinga nga tebasobola kulaba bulwadde buluma muntu. N'abeerayo ne bamuteeka ne ku oxygen lwa depression. Ng'ega amaanyi ga depression. Naye stress okwennyamira nti omuntu ali awo ali mu mbeera ya kiyongobero yennyamidde teyeefiiringa n'agenda mu ddwaliro ne bamukebera nga obulwadde tebabulaba. Ayinza ogamba omutwe gunnuma, olubuto, general body weakness, buli kimu nga kimuluma naye bw'agenda okulaba omusawo tasobola kuwa real explanation ku kiki kimuluma. Ku kiki ekimuluma. Tugende ku stress. Ogambye stress ekyokusatu. Stress ekyokusatu tugiyita anxiety. Omuntu abeera n'okutya olw'ekintu ekigenda okuddirira mu kadde akaddako oba mu kaseera akaddako. Nabwo bulwadde. Anxiety. Bibeera nnyo mu bantu tugeze abaana abagenda okukola exam. Naati ekiddako. So anxiety is the fear of what is coming. Yes. Ekirala kibeera nnyo mu bagole abagenda mu mbaga abo okwanjula n'alindirira. Waliwo no n'abagenda mu mikolo tugeze okwanjula omwami n'alemera mu motoka nga batuuse w'omukyala omukolo kubanga ali mu kutya kiki ekiddako. Really? Yes. That obwo nabo wammwe abasawo mu categorizing nga bulwadde. It's a mental disorder. It is a mental disorder. So oli atuuse ebuko naatya okufuluma mu motoka musooke mundeke namwe tugenda sooke mundeke namwe nsooke enterera naawe fuluma tugende baatulinze dda naye ng'ayagala kusooka kukakkana. That's also a mental problem. Yes.
era ffe tukubiriza ba best man baba metron okubeera ku bagole si kubazzamu maanyi kyokka naye mentally oba psychologically okubayamba to get stable mukadde ako kubanga abamu bafaintinga tubirabyeko ku mikolo egy'enjawulo omugole n'afaintinga oli n'alinda abako baluddewo okutuuka omukyala n'afaintinga nebamuteekako ne drip mukadde ako ebintu tubiraba bingi bulijjo boogera obulwadde bw'omutwe mbadde mwe mwogera ku balalu abakuba amayinja abadduka bwe batyo ebirwadde abantu babeera nabyo bingi then ekirwadde ekirala tukiyita panic attack oba panic attacks yes. kyekiriwo ekyati era nakyo kya enjawulo ntono n'ekya anxiety kubanga nabo bitera kubeera nnyo mu baana still abagenda mu exam omuntu asimbye bulungi layini okumucekinga okuyingira okukola UNEB n'afaintingira awo naye nebalandika byakumuwujja kudda ngulu bamutuusiza mu dispensary nasi akozeeko kyasobola n'akomawo okukola paper like in 30 minutes zokka ezibulayo oba 1 hour. Then obulwadde obulala tubuyita psychosis. Psychosis. Yes. So psychosis then obulala tubuyita schizophrenia. Buno nabo bwagala kwefaananizaamu katini nti osobola okusanga omuntu ng'ali happy ayinza okugamba sekakinga asekera galubindi zokka oba saawa gyenyambadde n'agamba kasaawa kalungi naye nga tasobola kuvaayo kukinnyonnyola oba kikugamba oyo kyemuyita mutya psychosis. Yes. Kati psychosis kya mirundi ebiri tulina abanaffe abakozesa ebiragalalagala oli asobola okukozesa ebiragalalagala najjamu obulwadde bwa psychosis. Then tubeera n'obulwadde bwa psychosis obujja bwokka mu mbeera eno eya bulijjo. Omuntu ono mu psychosis omuntu ono aba ategeera ekimutabula nammwe ng'ayinza kibalaga oba kijja yekka ye yakitegeera nolaba nga from nowhere alabye n'atabuka. How does it come? Simanyi ngeri Katonda gye yatutondamu ffenna naye kijja kyokka. Kati ffe ababudaabuda abantu bano tutegeera naye kati ye omulwadde aba tasobola kubigoberera bulungi. Ffe tulaba nga embeera ekyuse kubanga ffe tubeerawo ne ttiimu yaffe nga eri mu kugoberera step by step buli mulwadde tubeera naye okumuobservinga. Yes. Kati gwe tosobola kubeera observant kuggwe kennyini nti ndi mulwadde wa malaria kati nfunyemu olungubanguba kati ndi bwenti era naawe ogenda mu ddwaliro for medical review n'ogamba kati nabadde bwenti sasobodde kwebakamu musawo nkyozizaamu eddagala bwe bityo. So naffe ttiimu gye tubeera nayo ku ddwaliro ewaffe yetuyambako kugoberera buli mbeera ya buli mulwadde. Peter, katutandike bwe tuti. Yes, sir. Just how big is the problem of mental disorder or mental health in our country? Ogambye nti out of 45 million people, abantu 14, about 14 million people have mental sickness of some sort. Yes. Kisinga kuba mu bantu ki? Where is it prevalent? Obunene bwakyo, is it really a serious problem? Abali ku recovery centers, do you really see it? Because government eyogera ebintu kufuna sente. Do you really observe it nti abantu kituufu balina omuwendo ogulina mental? Because that's more than 10% of our people. It's almost 30% of us. Yeah, mu bulwadde obw'emitwe it's like on Sunday nabaddeko ne commissioner wa Ministry of Health akwasaganya ebintu bya mental health
Dr. Lukwata yabadde ne statistic yabadde atuwanga atugamba nti 43% of Ugandans be bantu abali mu kunywa omwenge ensangi zino. So tubala nti almost 50%, kubanga 43 elinya 50%. 43% Ugandans banywa omwenge. That is the current research gwe tulina. Ebintu bino mubijja. So kitegeeza ki? Abantu bangi balina obulwadde obw'emitwe, kubanga n'omuntu okunywa omwenge ffe tuliyita ttamiiro, era nabo obeera bulwadde bwa mutwe. Okunywa omwenge? Yes. What are you saying? Okunywa omwenge? Okunywa omwenge bulwadde? Bubeera bulwadde. Ng'ate baga nti Bible nti nywanga ku katono olw'olubuto lwo. Kati batugamba kunywako katono. Bible akatono ke kaluwo. Naye mu ddwaliro oba mu rehabs ez'enjawulo zonna ffe tupreachinga gospel egamba total abstinence. Tonywa. 43% of Ugandans take alcohol. Yes. Kati gwe bala abantu 10 tubale abantu 4 ku 5 babe 10 ku buli 10 boolaba 4 oba 5 kumpi 5 yes banywa ku mwenge olw'ebizibu ebyenjawulo bye balina, kubanga tosobola keera saawa zino n'ogenda mu bbaala n'ogula omwenge n'otandika okunywa nga tolina buzibu. Abamu banyumirwa bunyumirwa kyatodde ekiro akeera bukeeze mu bbaala eri bwe tusanga kyoli ku makya kyatodde ne ba girlfriend baabwe ng'agunywa. We don't take it to be nti alina ebizibu, ffe bwe tulowooza. Obwo tubuyita bulwadde, kubanga omuntu okeera omwenge bulwadde. Yes, omuntu ali nomo oba omuntu ng'anywa ekigero ekisaanidde tasobola keera, kubanga ffe tubala omuntu ali nomo drinker asobola okunywamu cupa ng'emu oba 2 zokka. Naye kati omuntu akeera ku makya n'agenda mu bbaala oba n'anywa gwe yaleese ekiro ku ssaawa 4 n'addamu ku 9 awo n'ekiro naye bakasaawa nga 10 nga bukya, obwo obeera bulwadde. Then okudda ku kibuuzo kye wambuuzizza how big is the problem? Abantu betusinga okulaba era okujjanjaba mu rehabilitation centers zonna bali between emyaka 15 ku 29. 15 to 29. So be bali ku risk eya okukozesa ebitamiiza n'okufuna obulwadde obw'emitwe obw'enjawulo. Omwana w'emyaka 2 for example kiki ekimuleta stress ekimustressing really? Because many of them at that time tasasula rent, tasasula school fees, tatayina kyamaanyi. What could cause stress and maybe depression? Njagamba nti ne ku myaka 2 ogenze wala, kubanga mu rehab twafunayoko n'omwana w'emyaka 13 ate ng'akozesa ebiragalagala ebyamaanyi bye tuyita heroin, kubanga bw'oba tolinaamu akasente nga kawerako tosobola kufuna enjaga eno ey'ebbeeyi gye tuyita heroin. Na just imagine omwana w'emyaka 13 asobola kubeera n'obwongo obukola okusinga omuntu w'emyaka 4 mu kunoonya sente okubeezaawo addiction gy'abanga afunye. Yes. Kubanga mwakizula nga heroin oyo yali amugjawa at the age of 13, who was supplying him or her with? Tetusobola agamba onoobooli naye abantu babeera mu kibuga mu ghettos ez'enjawulo, kubanga kati buli kibuga kirina ghettos ez'enjawulo
ne ba suppliers ab'enjawulo. Kati Kampala tulinamu ghettos ez'enjawulo. Mu Jinja ewaffe gye tukolera tulinamu ghettos ez'enjawulo. Iganga, Mbale, Busia wonna kubanga kiringa Mwenge nti waliyo dipo waliyo bbaala. Kati ne bano tebasobola kuleeta njagi eno ey'ebbeeyi open market because it is an illegal product gye batunda. So babeera babitundira eyo. Era kati nga ggwe mukulusa bw'oba nga ogenze mu ghettos ezo ez'enjawulo, abo balina gye tugamba setulita alert, abaana bonna babeera bamanyi nti ono mupya mu ghetto. Era kati gwe bw'ogendayo bakuyita obuugi obwokya. Bampita buugi? Yes. Babeera bali mu kwalaatinga abakulu. Osanga obwana nga buzannya bwe buwoggana. Obuugi obwokya? Yes. Obuugi obwokya? Nga bagamba tulinamu azze atatutegeera bulungi. Yes. Bakwekengedde olwo tuyinza okubawa obuyinza. Bwekiri. Batuyita obuugi obwokya? Obuugi obwokya. So babuuza buugi. Nga gwe weeyongerayo. Yes. So situlitebeera nnene mu ghettos ez'enjawulo naye nga kutwaliza awamu okumaintaininga gye tuyita addiction, it is not an easy job. Addiction. Yes. Kubanga omuntu bw'abeera addicted ku kintu kyonna aba takyasobola kukola mulimu, bw'abeera mwana aba takyasobola kgenda mu kiraasi kusoma, bw'abeera mukyala oba mwami omufumbo aba takyasobola kutuukiriza responsibilities abalina okukwasaganya ewaka. Osanga n'omuntu ng'amaka yagaleka, obulamu bwonna buli mu ghetto kubanga tulabyeko programs ez'enjawulo oba n'abantu abakukunavu, abayimbi tubalabyeko, abali mu artists n'abalala cameras bezitasobola kukwata naye nga obulamu buggwawo lwa nsonga ya addiction. Addiction kwe kwemanyiza ekintu ekyokulya oba ekyokunywa oba omuze. Yes. Nga tosobola kubeerawo nga tekiriiwo. Bwekiri. Okay. Tukyagenda kubireetera ogambye abavuka kati w'emyaka 15 n'abirimu 9 be bali most disturbed. Kiki ekisinga obbaluma? Out of all the mental illnesses you have talked about, which one affects them most? Tukiyita substance use disorder. Substance use disorder. Kati mu lulimi olwangungu zibeera addictions ez'okukozesa ebitamiiza. Awo tubigattira wamu. Bitamiiza ki ebitera okusumbuwa abantu kubabeerako obulwadde? Nga mmwe abali byemutera okurealizinga biriwo ebisinga okuvaako obuzibu? Ekisookera ddala mwenge, kubanga omwenge guli easily access. Omwenge ate gwa sente ntini nnyo. Okay. Nti n'omuntu atalinaamu sente bw'agenda mu bbaala asobola okufuna omuntu amuwa era n'anywamu n'addayo ewaka. Okay. So kunywa omwenge tekyetaagisa kubeera na sente. Nga ginywa naawe oba otuuse. Omwenge ne bw'omala wiiki nga toyingiza sente naye ng'olina abanywanyi kiba kiwedde. Ekirala omwenge nomugwabulamu nti waliwo omwenge kibagamba nti ogw'obuveera gwe gwonoona abantu. Bwe mugwabula mwenge ki oguliko obuzibu? Okutereezaamu katini ogw'obuveera kati baguwera. Tulina ekitongole kyaffe tukiyita Uganda Alcohol Police Alliance. Kyalwana nnyo ne bakwatira wamu ne Parliament ne baleeta ebbago
mu parliament ogw'obuveera ne baguwera. Tekyaliyo omwenge gwa buveera? Ogw'obuveera teguliyo. Are you sure? Kati baalina bu plastic bottles obutini. Kati abaana ab'omu byalo eyo n'abavuzi ba booda ennaku zino be basinga okukozesa obucupa. What was the difference? What was wrong with obuveera? Because the same thing is mwenge in substances. Kubanga gwali obuveera bwali bungi nga n'abaana b'essomero asobola okugenda n'akaveera n'akateeka wano mu nsawo n'ayingira nga n'omusomesa tasobola kalaba oba ne security ku gate nga tasobola kalaba. Yes. Ekirala kyali ku environment obuveera bususse. Okay. Nga bwonoona embeera y'obutonde bw'ensi. Kubanga ensangi ezo osanga wano mu kibuga nga n'owa boda akuvuga naye nga mu kijaketi mulimu akaveera. Avuga nga bwasikako anuuna agenda tasobola kikola kacupa ekyo. Kacupa kiri very quite kizibu. Olina okukasimulula sikakuluma. Akacupa kalinga kakuluma akolumako wano notekinga. So embeera endala ya ndowooza amateeka still ku nsonga ey'obuveera waliwo ekiseera ekyatuuka nga embeera etabuseemu katini kubanga wali n'obuveera buno bwe twaguliranga mu sukaali nga nabwo ne buno bwa bulaaka bwa guliini nga embeera etabuseemuka. Waliyo n'ebitongole ebirala ebyavaayo ne bikwatiza wamu obuveera ne babugjawo. Then ekintu ekirala abavubuka kye basinga okukozesa ensangi zino yenjagala nagambe ya heroin ne cocaine. Bagijjawa oga nti eri supplied here. Eri supplied kubanga it is illegal okugikozesa n'okugitunda wano e Uganda, naye era abantu balina be bayitamu ne bagifuna. Okay. Kubanga waliyo investigative story gye nalabako emabega awo nga waliyo abakulu abayingira mu Uganda nga enjaga bagimira bagirabu ne bagiteeka mu kondom oba akapiira ne bagisibako omuntu n'akamira n'agamba sawa 8 oba 9 nja kubeera ku nnyonyi nga ngenda Uganda oba mu nsi yonna mu Africa. Bwe ntuuka balina embeera gye bakutuusaako n'osesema oba ne bakola operation ne babikujjamu oneebeera nga emaze okuyingira Uganda. Nga wonna risk eyo n'omutojo anyway ya sente nyingi ntwakiwala nti wempitawo mba mpiseewo oba okubya akajji. Then ekirala abantu kye basinga okukozesa ensangi zino tulina abavubuka abeefunidde omuze ogwo okukomonta envi ez'abakadde oba enviiri. Ekyotegeeza envi n'azinywa kubanga tufunyeeko ne cases ewaffe ejjinja ku recovery center nga wali abavubuka ye talina kirala kyasobola kukozesa okuggyako envi era naye ng'azigula abeera atambula mu saaluuni ez'enjawulo ng'abuukinga. Ofunirayo omuzeeyi n'omumwa n'omuterekereza envi omukubira simu n'azikima asobola n'okuweereza obwa booda ate n'azigula ssente. Bazinywa batya? Basiba misokoto nga bw'osanga omuntu akomonta sigala n'afuuwa bwe ng'asika nvi zisirira bw'asika. This is serious. Then ebirala tulina abatasobola kufuna ssente kugula njaga ey'ebbeeyi abo bakozesa muddo. Omuntu ng'agenze ku kisaawe ky'essomero ali mu kukuŋŋaanya matiriyo n'atwala ewaka n'akazaamu katini n'asiba emisokoto gye.
ojja pasikalamu ejja paspalamu naye bamunywa kati bamunywa tufunye ba clients bangi nga bali addicted ku muddo then ekirala tulina kati kiba kizibu ky'omuntu okunywa omuddo kati nga pasikalamu ng'oyo what's wrong kati in normal person omuntu bwakusanga ng'onywa ka chai that's normal ng'onywa ka soda it's normal era n'ensonga lwaki naawe oli mu kwewuunya lwaki omuntu yalinywedde paspalamu oba envi of all things so omuntu addiction etandika mpola mpola negenda ng'erinnya so wetuukira ku level eyo omuntu aba takyasobola kukola kintu kyonna ebirowoozo byonna oba obwongo bwonna bubeera stuck ku kintu kimu that is serious then ekirala bino biri nnyo mu bavubuka b'omu byalo eyo nti ebifaliso ebikadde emifaliso emikadde nti balekera dde okweba ku mifaliso egyo emikadde ne bagisuulayo geze mu nnimiro enkuba egukubye omusana then after like a year or 2 years nga kiri eyo nakyo bakisibamu kati emisokoto ebakuomonta olina gye ebifaliso ebikadde n'abikoleeza nga bwekifeenya bwekityo kiba ki ati yayagala content eri evaamu. Are those things not very harmful to our internal system? Yes, buli kimu kyetukozesa kati kiri harmful, especially bino ebintu ebitamiiza kubanga omuntu era bw'abanga azze ku center ewaffe tukwatagana ne laboratories mu Jinja ezisooka zimukebera ebitundu by'omunda internal organs okugeza ekibumba, kidney, pancreas n'omutima kulaba n'amawuggwe kubanga omuntu bw'aba azze ebyo bye tusooka okukebera then okumujjanjaba ne kutandika. This is surprise. You mean omuntu asobola okunywa okufuuwa ekifaliso nekimutamiiseeko dda? So kiringa omuntu ali nomo nti nze bwe nkola ekintu kino mbeera happy nti tugeze bannaffe bali mu bizinesi ez'enjawulo nti bwe ntundayo obusawo bwa sukaali 10 olunaku amanya olunaku lukutteyo awo nsobola n'okugula cupa ya soda n'enywamu n'abaana bwe bakirowooza. Yes. Bwe nfuuwa emmentayo emisokoto 2 egy'envi olunaku, yes, olunaku luba luyiseewo. How do you rehabilitate such people? Bwe bajja ewammwe, how do you do it ku recovery center? Ekisookera ddala tukola gye tuyita assessment oba screening, ne tuzuula omuntu ono biki ebituufu byakozesa oba byabadde akozesa. Kubanga tulina bannaffe abajja nga bali willing okufuna obujjanjabi, then tulina bannaffe abajja nga tebali willing okugeza. Tulina omulwadde gwe twafunye ku weekend ewedde nga yakuba abapoliisi 8 nga balina batuuni n'emundu n'abakuba n'abayuzayuza n'abalekera biwundu. Omuntu omu talina mundu, yes, talina batuuni, talina, yakuba abapoliisi 8 n'emundu zaabwe ne batuuni. Yes. We bamuwe pichepe. That should be on another round. Yes, kubanga oyo abatasobola kujja mu rehab yekka kwereeta. Okay. Era batukubira essimu ne tugendayo ng'ekikonde kikyagenda mu maaso. Kyetwakola mukuba mpiso ey'okumukakkanya, abasawo bakiyita sedating. Yes. N'asoboka yeebakamu n'agwamu amaanyi ng'aza okukankeera nga ne waali tamanyiiwo
ne mumutandika mutya watyanga eddagala bwe limuggwako wakubidde abapoliisi atandise kumwaba ssenta because kugaye muli ddwaliro temulina kaduukulu nti kagumu kalimu emitayimbwa tebayiza bane babamenyera bintu byammwe tebasobola kubanga omuntu ng'oyo bw'aba azze ku ssenta baklayantisi banne be basooka okwogera naye ne bamubuulira ensonga lwaki ali mu kifo ekyo era lwaki ne bamuwa ensonga lwaki ali supposed okoperatinga nabo ne ttiimu yaffe afune obuyambi obumukyusa then okudda ku nsonga gye wambuuzizza tubajjanjaba tutya oba step ki zetugoberera but maybe before that abantu bano mulimu abeereeta bokka olinaga nti nze nzizze nga naye amanyi ekizibu naga nti kirabika noonyeza enviiri zinkooye ng'ayagala kujja kuyambibwa oba babaako ababaleeta oba community eronda nga poliisi bweronze ne babaleetera era bwe bakikola bwe batyo in that circumstances ani abasasulira abantu abasinga abeereeta njagamba nti era bebanyamu katini kasookere ku ekyo abeereeta nti kubanga aba akozesezza omwenge n'alaba nga atuuse obanga akobye ategeera njagala buyambi mukadde kano naye nve ku mwenge naye ate bw'aba azze ku ssenta aba ayagala kutusalirawo kusalirawo ttiimu y'abasawo ne basycologist ne bakansalazi ati olwo kusalawo atya nti according to World Health Organization omuntu ajja oba gwe baleese mu ssenta ng'abadde akozesa mwenge gwokka aba alina okufuna obujjanjabi gye tuyita treatment and rehabilitation okumala ennaku 9 gyegyo emyezi 3 nga tuli naye inpatient nga mu nnaku ezo muli naye asigala anywako katono bamusooka gumugirako ddala because there is oga nti abadde anywa cupa 2 ne mutwala n'asooka anywemu emu n'agenda anywa ekitundu nti kati guviireko ddala. How do you do it? Eyo mu nkola gy'oyogeddeko tugiyita tampering mu lulimi lwaffe nti tulina banaffe ababadde banywa ku leeti olunaku naye ewaffe tuli ku total abstinence. Waliyo ebifo ebirala biri nnyo mu bazungu naye wano mu Uganda sisuubira nti waliyo rehab egenda ng'ejjako omuntu mpola mumukutula bukutuzi katebeza omuntu abadde anywa kuleeti omukulu nga ntogunywa ayinza balalukako n'ayagala kuba buli wamuna tasobola kubanga tulina gye tuyita substitute nti omuntu abadde akozesa mwenge naye lino eddagala lyetusooka okumuwa libeera nga substitute mu mubiri yadde afunamu ka craving akatini oba ekyoyoyo ekyagala okunywa naye eddagala lyetuba tumuwa mukadde ako especially mu weeks ezisooka 2 liba lisobola okumukakkanya bulungi naye cravings eri gyabadde nayo nekendeera era weeks zino 2 negwerawo ddala atasobola kuwoya oba kusaba mwenge oba ekintu kyonna ekitamiiza. Is you as a government center? Does government help you? Government yebawasel because omulimu genda kati munene abavuka bangi abali bwati abayiseeko. Does government pay you? No. Kubanga in Uganda tulinamu one facility ya mental health, that is Butabika. Only one? Only one. For 45 million Ugandans? Yes. Is it possible? Endala tulina regional referral hospitals balinamu just units eza mental health. So twalabanga abana Uganda bangi abatasobola kugenda Butabika ne mu malwaliro gano amalala. Ne tusalawo tutandike project ya Jinja Recovery Center okuyamba omuntu oyo wa wansi atasobola kugenda Kampala
tasobola agenda mu malwaliro malala kufuna obujjanjabi obwa bannaffe bano abakozesa ebitamiiza. Addictions, for example, addiction. How about sexual addictions? Mulimu abali used nga ali addicted to sex, bwataba mukyala bamutwalde nga bakutteko n'embuzi n'ente naki. Do you receive such cases? We have ever received such cases. In fact, makabeerako ne ba clients babiri. Era ne mu centers ez'enjawulo gye bali babeerayo. Nga yawulira is just sexually excited all the time. Yes. How do you deal with those? Kubanga omuntu yenna ali addicted ku sex tetujja gamba nti abeera ayagala kwegatta kyokka. Naye n'omuntu wa pornography buli kadde, masturbation, that is byonna bigwa mu sex addiction. Osanga omuntu ow'ekitiibwa naye n'omugamba leeta essimu tucekinge nga tasobola gikuwa. Olwa videos zaalina ne pictures ez'enjawulo zaalinamu. Obwo nabo babulwadde? Yes. Simu yange babulwadde bonabosi. So ebirwadde bingi abantu bye balina nga beetaaga buyambi. How do you balance? Olaiza okuba nga alina ebifaananyi byebyo eby'obuseegu, pornography mu ssimu, naye nga yamuyamba okumukkakanya n'atagenda kusula n'abakazi ne yeekuuma siriimu nga tamufunye mu ngeri eyo. Vakyo kugenda okusula n'omuntu amuwa siriimu alaba ku bifaananyi. The benefit in between there. Well, it's like example eringa ey'omwenge. Omuntu akozesa omwenge. Kati ekyo kyogamba kiringa omuntu anywera ewaka n'agenda mu bbaala. Nti onaagula anywera ewaka tasobola kuvuga mmotoka ng'anywedde kubanga ewaka tolina gy'olaga. Nti onaagenda mu bbaala yasingako agunywera eno ne mwerabika nti oba anadda atya tebamutomera anadda atagala. Yes, agunywera ewaka bwe nange bwe nandoza nti anywera ewaka is okay. Naye era byonna kisigala kye kimu nti ali addicted. So ono yadde tagenze kugula baneekolera gyange oba abikolera waka oba ali addicted ku masturbation, kisigala nti alina ekirwadde kyetaaga omuyamba, yeetaaga buyambi. Nina mukwano gwange gwe bayita Tamale Mirundi anywa omwenge okuva ku makya paka olweggulo. Do you think you can handle? Ekituufu kiri nti omukulu tusobola okumuyamba. Are you sure? Naguviirako ddala. Mu rehab? Yes sir. Tamale Mirundi? Kisobokera ddala. Mukuleetera ddi? We are ready to receive him anytime. Kale, the inside out, ebale bwete bwegenze ne Peter Minjo, Chief Executive Officer, Executive Director wa Ginger Recovery Center. Tujja kwanga ne Minjo mpola mpola ku topic ez'enjawulo. Lero twogedde ku generally recovery centers no zowula rehab eziguddwa mu Uganda zikola ki n'ebizibu byakudde ebiri common. Next week when we meet ne Peter tujja kwatogera ku suicide watch. Abaana abato nga basusse okweteekamu emiguwa okwetuga, baana bato beetuze kiki ekireeta omwana omuto goloza ntalina kizibu, tebamubanja looni, tebamubanja kiki, nolanga abaana bangi bakomitinze suicide. When we meet next, we'll discuss the suicide problem. Sebo yanza webali nnyo webalire ddala. Kale keep working n'okuyamba avuka abaffe.